nti alina engeri gy'alimbye abakulembeze n'abagumiza mu buyinza. Oli naawulira nti wendi naye nina omulala nange ayinza okujja singa mugeza ne muneekwatako oba okuneekoonako. Okuweeweeta ekkundi ly'abazungu kitadde amawanga g'abaddugavu wala nnyo, nti ne kireetera amawanga g'abaddugavu okuba n'abakulembeze abalemedde mu buyinza ebbanga eddene. Ekintu kino kirina engeri gye kikosa enkulaakulana y'ebitundu. Enkulaakulana y'ebitundu kwegamba kankuwa ekyokulabirako ng'eggwanga lya Kenya nti omukulu bw'ajja okwesimbawo ku bwa pulezidenti asooka n'avaayo n'alaga ensi nti bannange ono ye vice president oba eno etiimu y'abantu be ŋŋenda okukola nabo, nti singa omukulembeze oyo akeera n'agwa mu kalulu olukunkumuli lw'abantu abo bonna be yalaga nabo baba baguddeyo, kintu kiba kiganye. Naye omukulembeze bw'aba ava katugambe tukuwe ekyokulabirako nti ava ggulu, omukulembeze waaba ava ggulu mu ggwanga ly'e Kenya kitegeeza olukalabaya lw'abantu lwazze nabo bonna bagenda kukulaakulanya ebitundu byabwe, nti ebisanja byabwe by'emyaka ebiri bwe biba biweddeko ekyo ekitundu kiba kimaze okukulaakulana kubanga oludda olwo luba lufunyemu. Kati oludda luno nalwo bwe lukwata ku bukulembeze ne bulaga abantu be bagenda okukola nabo ekisanja kyabwe ekyo oba ebisanja byabwe ebyo ebibiri nabo baba bakulaakulanya waabwe, nti luli oli oba yava ggulu ono avudde Busoga, owe Busoga naye ne guruupu ye Busoga nayo nekulaakulana nabo ne bakula. Kati nabo ekiseera bwe kibaggwako omukulembeze omulala okuva Embarara naye bw'akwatamu naye ajja n'ababe ne basobola okukulaakulanya ewaabwe, kitegeeza eggwanga lyonna ligenda likulira ku level y'emu. Wabula singa omukulembeze ageza n'alemera mu buyinza ebbanga, kitegeeza nti oludda lumu lwokka lwe luba lugenda okukulaakulana, lwe luba lugenda okukula bano abalala emyaka n'emyaka, kiba kizibu nnyo. Wawe nkulaga omuzungu wazaakola embeera efaana bweti mu Afirika, nti singa ate obutakkaanya oba mulemererwa okukkaanya naye entalo nga zitandika. Kintu kino twakiraba mu Sudaani ewa Bashiri, nti ate abaali bawambye Bashiri baatuuka ekiseera ng'abaali babawadde amaanyi okuwamba Bashiri nga tebakyakaanya nabo, olutalo ne lusobola okuba nga lwambukawo wakati w'abajjena ababiri abaali bakuuma n'okutembeeta eggwanga eryo paka leero, nti eggwanga bazze bakuba amalwaliro, amasomero, enguudo, paka leero kiyinza okitwalira ebbanga ate okusobola okuba nti eggwanga eryo livaayo. Genda wa Gaddafi embeera eyaliyo nti mu kaseera kano waliwo abakulu babiri abanene mu magye baayawulamu eggwanga lya Gaddafi erya Libya, olyafuga eno n'olyafuga eno. Laba embeera bwefaanana. Omulungi atuwuliriza ku NBS Radio kwokyali, amannya gange bampita Rocky Manoki, saagala oveewo tukomawo n'ebirala bingi nnyo nga wetuwumbawo mb'essaawa yaffe.